Solomon affirmed that I will give faithful. Olwaleero bakansala b'eggombolola y'e Nakisunga e Mukono bakedde kuba birayiro okutandika emirimu gyabwe mu butongole. Mubazze okulayira mwe mubadde kansala Henry Kitatta Naggwano munnakibiina ki NRM. Ono atuuse ku kisaawe e Nakisunga awabadde emikolo gy'okulayira ku ssaawa 7 ez'emisana mu mmotoka wabula olw'embeera gy'abaddemu alayiridde mu mmotoka ye kyokka nga omukka abaka mu bake. That I will faithfully, solemnly assume. Oluvannyuma addusiddwa mu ddwaliro wabula zibadde ziwera ssaawa 8 n'ekitundu amawulire g'okufa kwe ne gatuuka era wano emikolo gy'okulayira ne gikyankalana ekiddiridde gibadde miranga na biwoobe. Abamu ku bawagizi be babadde bazze okubeerawo n'okkuba ebirayiro bagamba nti omuntu waabwe yabadde mulamu kyokka olunaku lw'eggulo n'atabuka nga bagamba nti enfa ye yandibamu ebikolwa ebyakalogokalenzi olw'ebyobufuzi. Nengendawo bwe bamutuzza emutende nembuza muganda okuba yabadde talina googera yalwala ddi natugamba ennaku 3 yalwalidde ennaku 3 nakubira kabayibu ati tumwekangidde wano Kitatta tumwekangidde wano tulire ennaku nyingi nnyo ku mutima gwaffe kansala waffe. Bano bagamba nti Katonda wakubiri kubanga ne gwabadde addidde mu bigere Charles Kiyimba yafugako emyezi 3 gyokka n'afiira mu kabenje. No kale waaliwo mbowa ye waali mulamu ye n'abita ne tulonda Charles n'afa nga accident ono abadde wa kusatu. Ye ssente wa Nakisunga omulonde Stephen Mufuwa wakati mu maziga akolimidde abantu abatta bannaabwe mu baagala bukulembeze. You can't kill a person because of an office. It is bad. Kitatta is dead. Ye akulira abakyala ku lukiiko lwa NRM Julie Nasuna ategeezezza nga bwe bafiiriddwa omuvubuka ow'amaanyi abadde alwanirira era nga bamulinamu essuubi eritagambika nga banna NRM. Tuviiriddwako omuntu waffe, mwannyinaffe, muganda waffe ate awagira NRM emisana n'ekiro. Bwe tubadde tulinamu essuubi twava naye mu bavubuka nga tumuteekateeka atuuse waatuuse naye afudde nga yakamala okulayira. Haji Haruna Ssemakula ssentebe wa NRM agamba nti okufa tteeka n'asaba abantu obutalowooleza mu malogo wabula bagende mu malwaliro beekebeze. Sobola kudda mu bikolwa bya kwerogoza oba okwogera ebintu ebirala byonna naye kansala waffe eyali mu lukogo gwe Katende kuba nange gyenva yagwa mu kabenje n'afa. Ate n'ono abadde amuddidde mu bigere olwaleero abadde yakalayira wano naye n'afa. Kale kitweraliikiriza era tulina mu kutya nnyo tituyinza okumalako era ekisanja ekyakuba kati ekifo eky'abantu bagenda n'okitya okukyesimbako kuba abakulembeze babiri ab'omuddiringanwa babeera nga abadde beesimba mu kifo ne bafa kitegeeza ateeka obbeerawo ensonga oba oli awo naye nze nzikiriza nti okufa Katonda yasalawo. Omugenzi omulambo gwe kitegeerekese nti guggiddwa mu ddwaliro lya Herona gy'afiiridde ne gutwalibwa ku kyalo Katente ewaabwe gy'azaalibwa.